ekyokulwanyisa ekirala. Now I'm adding you something else. Gamba nakyo kimpa ekyo. Tell your neighbor, give it to me. Kino bakiyita okuyiga okwebaza Katonda. Now this is called learning to give thanks to the Lord. Ekyo nakyo kyakulwanyisa. That is a weapon. Basesalonika 5 yatugambye atya? What did Thessalonians 5 say? Nti nga weebazanga Katonda mu mbeera zonna. That giving thanks to God in everything. Basesalonika 5:18. Thessalonians 5:18. In everything give thanks. Nti mu bintu byonna weebaze. Kubanga luno tuli mu lutalo. Because we are in a battle. Kino kyakulwanyisa ekyaddala. This is a real weapon. Abaana ba Katonda abamu kye batamanyi. What some children of God don't know. Omulabe n'alyoka asinzira awo n'abakuba buli kaseera. That is where the enemy hits them from. Obulamu bwabwe ng'abujjuzizza okwemulugunya. When he has filled their lives with complaints. Okwebuuza ebibuuzo ebitaliiko answer. Asking questions that have no answers. Obulamu bwabwe nga bwajjula kwemulugunya olwa buli kantu konna konna akabaawo. When their lives are full of complaints of whatever happens. Basesalonika 5:18 akugambye. 1 Thessalonians 5:18 says. In everything. Nti mu bintu byonna. Not in some things. Si mu bintu ebimu. In everything. Nti mu bintu byonna. Give thanks. Weebaze. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda mu Kristo Yesu gy'oli. Nze mbuuza. I'm asking. Mulwanyi gwe. You fighter. Ekyokwebaza Katonda nekyo wali okitegeddeko nti nakyo kyakulwanyisa. Have you ever known that thanksgiving is also a weapon? Nakyo kikozesa. Do you use it? Omulabe atera okuwulira wabadde akusuubira okuyombera. Does the enemy hear you where he expected you to quarrel? Wabadde akusuubira okwemulugunyiriza. Where he expected you to complain? Wabadde akusuubira okuva Katonda. Where he expected you to leave the Wabadde Lord? akusuubira okuleka ebya Mukama. Where he expected you to give up on the Lord? Omulaba atera okuwulira ng'omukubi ekimmooni n'osalawo kwebaza Katonda. Does he usually hear you bypassing him and you decide to thank God? Omanye amaanyi agali awo wakati mu kwebaza Katonda. Do you know the power that is in there when you give thanks? Mukama agulumizibwe abooluganda. May the Lord be glorified. Siwulidde Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Leero mbadde nkugambye onnyambe. Today I told you to help me obikkule Samwiri ekyokubiri. to open 2 Samuel Essula 12. chapter 12. 12. Chapter 12 Olunyiriri lwa 8. verse 8. Gendera ddala ku lunyiriri lwa 16. olw'ekumi Yes. Dawudi kyeyava amwegayirira omwana eri Katonda n'asiiba n'ayingira n'agalamira ku ttaka okukeesa obudde. Awo abakadde ab'omu nnyumba ye ne bagolokoka ne bayimirira waali okumuyimusa okuva wansi, naye n'atakkiriza, so teyalya mmere nabo. Awo olwatuuka ku lunaku olw'omusanvu omwana n'afa. Abaddu ba Dawudi ne batya okumubuulira omwana ng'afudde, kubanga baayogera nti, laba, omwana bwe yali ng'akyali mulamu ne twogera naye n'atawulira ddoboozi lyaffe, kale aneeraliikirira atya bwe tunaamubuulira omwana ng'afudde? 19. Naye Dawudi bwe yalaba abaddu be nga boogerera wamu ekyama, Dawudi n'ategeera omwana ng'afudde. Dawudi n'agamba abaddu be nti, omwana afudde? Ne boogera nti afudde. Awo Dawudi n'ava wansi n'agolokoka n'anaaba n'asaaba amafuta n'awaanyisa ebyambalo bye n'ajja mu nnyumba ya Mukama n'asinza, n'alyoka ajja mu nnyumba ye. Awo bwe yayagala ne bateeka emmere mu maaso ge n'alya. Olwabirimu olumu. Awo abaddu be ne bamugamba nti kigambo kikino ky'okoze? Kigambo kikino ate ky'okoze? Wasiiba n'okaabira omwana bwe yali ng'akyali mulamu, naye omwana ng'afudde n'ogolokoka n'olya ku mmere. N'agamba nti, ekyo ugamba si kibuuzo, n'ogolokoka n'okola otya? N'olya ku mmere. 23. N'agamba nti,
omwana bwe yali ng'akyali mulamu nasiiba ne nkaaba kubanga nayogera nti ani amanyi obanga Mukama tankwatirwa ekisa omwana aba omulamu. Naye kaakano ng'amaze okufa nandisiibidde ki? Nnyinza okukomyawo? Nze ndigenda gy'ali. Luddemu olwo nyawo beetaaga baluwulire. 23. Naye kaakano ng'amaze okufa nandisiibidde ki? Nnyinza okumukomyawo? Nze ndigenda gy'ali. Naye ye talikomawo gye ndi. Dawudi n'akubagiza Basuseba mukazi we. Mukama yeebazibwe. Amiina. Siwulire, Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mulokole. Born again. Twogera ku kyokulwanyisa ekyokwebaza Katonda. We are talking about the weapon of thanking the Lord. Obulamu buno nga tubulimu, as we live in this life, bujjudde ebitulumba. It is full of attacks. Era tebakulimbanga nti bwewalokoka tewakyali kiyinza kukulumba. And they should never lie to you that since you're now born again, nothing will attack you. Engeri yokka gye tubikwatamu gye tuteekeddwa okutegeera. We just have to understand how we attack back. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Oboolyawo yenjawulo. Maybe that is the difference wakati waffe abaalokoka n'abo abatalokokanga. between us who are born again and those who are not. Dawudi yakola ekyawunza abaali bamulaba n'abaali bamuwulira. David did something that amazed the people that were hearing and seeing Bayibuli him. etandika egamba nti omwana wa Dawudi n'alwala. The Bible begins by saying that his son was sick. Dawudi n'agenda mu maaso ga Katonda n'asiiba n'asaba. And he went before the Lord and prayed and fasted. Naye okusala kwa Katonda ne kusigala nga kuli fayino. But the decision of the Lord remained final. Ani awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Okusala kwa Katonda ne kusigala nga kuli fayino. The decision of the Lord remained final. Omwana n'afa. And the child died. Abaali abaweereza ba Dawudi Now his servants, ne batya nnyo. they feared. Ekyasinga okubatiisa The reason why they feared kwe kwagala ko baali bamanyiiko Dawudi kw'alina eri omwana. was the love they knew that David had for the Ne child. bagamba tetugenda mubuulira They said, we are not going to tell him nti omwana afudde. that the child has died, Kubanga bwe tunambuli ayinza okukutuka n'afa. because he may also die when we tell him. Ayinza okukutuka n'akola atya? He may also die. Ayinza okukutuka n'afa. He may also die. Dawudi agenda obbalaba nga bali wali ebbali bali mu kwegeyaageya. David saw them having whispers, Nga bali awo basala ntotto. planning and Boogera whispering, mu nkukutu. whispering. Balina bye boogera. They were talking about certain things. Amanyi ng'ebimu bye boogera. And certain things they are talking about, Bwe tumubuulira ajja kufa. when we tell him he will die, Dawudi ayinza okukutuka. he may die. Olaba yasiiba n'agaana okulya emmere n'asiiba n'asaba n'ayambala ebibukutu ng'omwana alwadde. You see, he fasted, he refused to eat, he put on sackcloth when the child was sick. Kaakati bwe tumugambira nti omwana afudde Dawudi taakutuke. Now, when we tell him the child is dead, won't he die? Kaakati enjawulo ya Dawudi n'abantu abalala Now, the difference between David and other people y'enjawulo y'omulokole n'omuntu omulala. is the difference between the born again and the other person. Mulokole bwe wamala okulokoka waliwo ekintu ekikulimu abantu abali mu nsi kye batalina. When you got saved, there's something special in you that the others don't have. Era ekyo kiteekwa okulabikiranga mu ggwe bulijjo. And that has to always manifest in you. Bateekwa okukiraba we batakisuubirira. They always have to see it when they don't expect it. Bateekwa okufuna enjawulo wakati w'omulokole n'atali mulokole. They have to see a difference between a born again and a non-born again.